is that we be given more time to consult the population for at least 3 months. So that we can explain to the population about the games. It is clear that there is misinformation, there is ignorance. Members who are concerning have not even read the bill. Njagala okwebaza gavumenti okuwuliriza eddoboozi ly'abantu. Ogwaffe tukiikirira abantu ba Uganda. So ffe ng'abakiise tuteesa ekyo abantu kye batumye okukola. So si kulooza lw'abantu baffe ne tuteesa ku bye bataagala tuteese. Tuyinza kukijjayo singa tusanga tewali kitugenda kuyisaamu abantu baganye. Abantu be bakulu.